Mwebale nyogera maaso n'okubanga mutwegattako nze Waswa Emma subscribing ku mukutu gwa Trust Media Uganda saako n'omukutu gwa Waswa Emma YouTube channel. Tuwebaza era tubakuliseewo mu nnaku za Christmas mwena. Nsooka nebaza buli omu eyanjagaliza amazaalibwa. Webale nnyo ddala n'ebirabo bye mwampadde ebiyitirivu ennyo nnyini ddala. Tutambula ne bannaffe Biva Organic Access Building. Namba y'essimu ya Biva eri ku screen yawo ku mukono gwa kkono weri omusawo Omukugu mu kujjanjaba abalwadde obulwadde buno obukulu best n'ebisigadde Dr. Biva nga tumalako omwaka. Ate bannaffe brand shoppers batwambaza engoye ennungi gy'oba ogenda ogula engoye zo ekabalagala tirupati mazima mall okulira naawo nga b'ennamba y'essimu kweri saako n'aba Peace Tattoo Cream bo babizigo. Bonna benjogeddeko ennamba z'essimu zibeera ku mukono guno gwa kkono then emwe ebeera ku ddyo ebeera eyange. Ensonga z'olunaku lwa leero nsonga za mukwano. Ensonga za mukwano kubanga omukwano gwe kutambulirako ensi yonna abasinga bakitanga ekyokusaaga but abantu bakolerera mukwano that's it. Abantu bakolerera mukwano mu nsi eno. Oli agula emmotoka ennungi ateekemu omukyala, azimba amaka amalungi ateekemu omukyala n'ebisigadde. So kyekinsitudde nenzija twongere okunyonyoka omukwano guno engeri tugunyonyokamu etya nti ensi gyegenze kumange ekula bintu bingi bikyuse kunoonya gye tunoonyamu betwagala n'ebisigalidde ebisigalanga okwogera bingi nnyo. But let me introduce omu ku basajja abaludde mu kintu ky'omukwano ajja kwongera otubuulirako emukwatako then ayongedde okukigonzaamu nti osobola okusinzawo nawo oli n'ofuna omukyalo oba n'ofuna omwami munnayuganda asazeewo abeera innovative at creating app ne website ezituyamba mu nsonga z'okwekwana. Nkwaniriza omukulu Matiya. Ogamba otya Waswa? Gyendisemu. Ndi wano mpola mpola webale kunsalako. Oli bulungi? Obulamu mbutambuza. Omuze manyira Jackstia. Era abasinga li bamanyi. Okay, buuza ku bantu. Abatulaba mbabuuzizzaako nnyo amanyi gange yenze Jackstia abasinga li bamanyi. Then agaddala yenze Kasirivu Matiya era neddira Nvuma. Kasirivu Matiya omusajja w'Envuma. Sanyusa okusinkana. Nange okusanga Waswa. ODI TV etambula etya? Open Door Images etambula etya? ODI TV yawumulamu mpaka January. Okay. Then Open Door Images ye ya resuming emirimu gyayo lwansonga bakola mikolo mbaga filimu video ye kya proceeding. ODI TV yawumulamu nga tulina development ya app zenyini ezikuleese zituli mu kola. Sajja y'omuntu yaddukanya MC Hafi. MC Hafi naye nza muddukanya yo gaya atayako headset nza mu running. N'omusajja era y'omu yaddukanya Kawala Boys. Abavubuka banga babiri abo baba bakola ne bazina amazzi ga luzi by the abavubuka b'amaanyi abo bakikubye international balina million nga 10 views kati so nabo era nza aba running. Absolutely musajja mugezi nnyo. Kakati Matiya Jackstia tukokwesa ndudde nga ndaba app eya okwekwana.com ne website ya Omubwati. Era nga ndabako obukazi obunyirira lwakwanza esera bugambako mbadde nga nnengera bulengere wenjagala tutandikireko. Tutandikireko eruwa? Tutandikire ku kwekwana. Okwekwana? Yes, bwe tusookera wennyini. Oyagala gitegeera kiki kyoyagala otegeerekeza kiti kwekwana? Njagala kumanya okwekwana kyeki idea y'okwekwana noga nti mu app zonna eziri mu ggwanga abantu bazimbi app zisoma gwe wasala okuzimba app yakwekwana na website. Actually obuzibu bwava okuva ku mulimu gwe nali nkola then na stoppingibwa stoppingibwa nengamba naye okusinga obeeranga mu office kanti kunyonyolewo nti nina mukwano gwange gwe nasinkana muyita Mr. America. Naye ntandise YouTube channel nga bakamala okunfa yalinga ku mulimu gwe nkola kati nga YouTube channel yange eyo ntaddeko programu y'abantu kugatta baagalana kuba naye nzudde ekizibu abantu batawanyizibwa okugatta abaagala. Kati nga programu eyo ngikoze nga bagiyita dating point nga kigambo kya luzungu. Dating point ane graphics aliko yasooka abeera wa luzungu. Kati nisakana mukwano gwange Mr. America naye bali bakamubako Facebook we yalaze wange bamubyeko Facebook ye ngagala mbitereze. Kati nayagala nnyo idea yange eyo okwekwana nga what a beautiful idea. Naye lwaki wagikoze nga yaki ya luzungu waki temukolako bintu byaffe bya wano naawe mugala kankirowoozeeko ndabe. Kati obwongo bwatambula ekiro kiramba ngamba naye lwaki buli muntu ayiye ekintu safe border bintu byonna bya luzungu ningamba abazungu bwe bagenda otwala egase yaffe olulimi lwaffe lulubana lwogerako ki nisonga ngamba kanjitume Kasirivu Kasirivu n'ebikolera wa erinnya lyange naye nga tekikola nengamba n'ekigambo kikisobola okukola
kati lumu nina ka video kinalaba akata Katikkiro ninzijukira Katikkiro yagambanga mukwane emikwano egibagasa ningambe ekigambo okwekwana ekitegeeza tekiwemula singa mba nkikozesezza ninkola okwekwana abantu okuba nga bakola emikwano okitegeera kiba kisobola okukola ninsakinga erinnya nga teri yali alikozesezza ninsakinga buli omu ningamba kati okwekwana kingenda okukola kanzirire nkuyetinga app mu kigambo kyaffe nga kya Luganda ngituuma okwekwana ekifo abantu bagenda okusangayo mikwano gyabwe ekisobola n'okuviiramu ddala abaagalwa omuntu n'amuteera ddala ewaka beekwane kati ekyasinza n'okukozesa app eno kwe kuba mbu namalanga ebbanga ddene nga ndi mu kushuutinga ku mikolo nshuutinga efirimu nshuutinga ebintu bingi ate nga obwasinga obuntawaanya ningamba naye app eno nange esobola okunyamba n'okwanako ninfunayo omuntu wange bagamba namuswalira ku nswaze mandi it's where you work ningamba kankoleyo nange osanga omuntu tuneesangeyo ku app yange era kuwendi ne weggulira page y'abantu nze yasookawo ku app yange nze yasookako gwe wasooka okukwanirako sekwanirako nze yasooka okugendako onoonye nenamberayo era ne bannoonya naye nga sibasiima ng'omuntu osobere wantu nga tobasiima so nimbera ku app yange olwamala nagenda olaba abantu bakyagadde ningamba MCF omanyi MCF mutabani wange wano nimuga MCF olaba otya app yange eno tujongeramu amaanyi kuba nkizudde abantu bayinza oba bakyagala interest weeri ne tujongera ne tugiranga MCF natandika ogiranga mba ndi awo MCF n'afuna contract okuva ku Festive ne banga tewali buzibu ne app ye tugenda girangira omwana mutuwe ningamba kiraka ekintu kyange kirungi nimuwayo ninsinkana bakawala boys abaana nga balina talent ennungi ddala nibaga lwaki sibagatta ku tiimu yange netukola ebyafaayo mu lino eggwanga ne banga tewali buzibu nakutwanonyanga dde omuntu asobola otuyambako mu promotion n'ebisigadde nimbagata nimbagane twetaaga promotinga kino ekintu ekisobola tuwa ssente ennyingi esobola okuba nga tukola bitutwagala ne bagamba ffe tetulina buzibu nabo ne bagigatta ku promotion ne bafuuka nabo bambasada baayo kati app netandika otambulira ddala okutuuka essaawa za leero eri mu bantu nga 10,000 kuba kati mu kusooka kati yalina application ku Play Store bantu basobola signing up nga bagenda ku website nga wogiraba wano ne kati saawa zo ku Play Store kwe tuli mu downloads 2,000 owo ku Play Store wagifuna atya agenda bugenzi ku Play Store na typing ekigambo okwekwana app negirawo download and install kozesa zaawo naye tetunakola yagundi bantu bakozesa iPhone iOS it's somehow expensive kiri costly ate app nawadde abantu incharge bawadde for free teri muntu asasula ku app yange panaawo cost zonna servers byonna nze abiteekamu panaawo it is a free application ogenda ne mu dating abantu abasinga balowooza nti niyo omuntu ososangayo omuntu owaddala eyo kyembadde ngenda obuuza nsayininge naafunayo walwawo enzikati yankulu ekyaddala actually saakikkiriza naye ku app yange nafunako omukyala mulamba nenda just lwakuba yali aŋŋamba ate kale actually yaŋŋamba nsazeemu ebintu byange ebyo yali ayagala ye tubere complete yaŋŋamba kuba yali mugagga namusanga okwo yali ayagala completely mbisazeemu ebintu ebyo bya app biki nemugamba no I have to follow my dream osegeera bw'oba ozze mu bulamu bwange maakinga nange yali aŋŋamba tubisazeemu osegeera nemuga ebintu byange nosigala ngambirwa ninga netwetalo ekyo naye nga kuliko abantu wedde bangi era basewa inboxinga this nimbagamba kubeera omuntu otekamu ebisaanirizo ebyomuntu gweyaga otekako description eraga ekika ky'omuntu obeeko kyonnyonnyolamu kuba bangi tuli interested nnyo mu kunoonyezaako kati nze waswa Emmanuel kati nkola ntya bwe manga njagala bannoonye nteekeyo kinaki kati waswa Emmanuel oteekayo kirizibwa oteekayo ebifaananyi 5 per week 50 ebifaananyi 5 then kati gwe ebifaananyi byo byoteekayo omuntu wajja ogenda teekako ne interests ebyokunywa byonywa oba onywa mwenge oba okola biki ogenda teekayo eddiini gy'osoma ogenda teekayo information ekwatako oteekako ne description entono nga weeyogerako nze waswa Emmanuel ndi singa oba YouTube asinga nina omukyala kuba kuliko n'abafumbo bakkirizibwako olwadde mbogattako abasiraamu oli abalina okugattako yakki endala so oli wadde mbogamba I'm seeing someone I'm married oba I'm single description ebeerawo kati wamala okukola ekintu bwe kityo
information ye displaying wali otega nete trade nyo displaying gundi like nga Facebook gundi account zantu tu displaying just information gwe provide is yegenda okay era nafo omuntu yena agenda kuno ku website yafe y'Okwekwaana tetugenda ku garantinga tetugenda ku garantinga nti buli muntu aliyo information yataddeyo eri accurate kuba wasoso okujja n'okuletinga y'amanya malala n'oteekayo ebirala ebikwata nembaga ni mutabani w'omukulembeze so tetugenda ku garantinga tetuna gundi background check tugenda kebera buli muntu aliyo okitegeera eringa Facebook n'ebirala kuba tebakebera nabo tebakebera so tetugenda ku garantinga era tulina kibayita dating safety ne disclaimer ne disclaimer tugamba omuntu yena gwogenda osisinkana ku application yaffe tetumumanyi kitegeeza obuzibu bwonna bwogenda ofunira ku application ng'omuntu oyo musisinkanye toyinfominze ko beewammwe omusisinkanye n'ogamba kati ng'omukyala nogakaka omusisinkane wuwe direct it is your problem omuntu tukurecommending omuntu musisinkane mu public places for the first time emirundi egiwera n'etaano nga bukedde bwetugamba omuntu sooka omusisinkane mu public places tomalaga ngenda kusisinkana kanzijewo olwokuba amufunira ku app so it is very bad omuntu yena gwogenda osanga ku application ne dating sites zonna zikunyonyola information omuntu gyalese tebera accurate okitegeera abantu bangi bakolerako ebyabwe so omuntu singa ofuna obuzibu ku app yaffe tukunyonyola tulina kyata dating safety zonna owetaaga n'oba ng'ozisoma ng'ozitegeera so nekirala abantu babbira ku app ne bakusaba ssente okitegeera tulina system gye tuli mu kuintegratinga ku neeno ng'omuntu ogula coin etya kati coins naye ng'omuntu asobola ziconvertinga into money instead of omuntu ng'omuwa credit card yo oba omuwa agamba oli ng'omuwala yinza ogampaayo omutwalo kati omuweereza buweereza coin ngeva ku app ku app kati app coin ezo ziturninga into cash omuntu n'omuwayo ekitwalo mubanga bali ku bitcoin digital money bakyali mu kideveloping kati ng'omuntu omuweerezaayo ekitwalo mu coins ezo eziri ku app naye naawe inobanga oziguze buguzi osoka zigula then nezifuka mu coin baza gold baza silver then olina omuweereza coin ezo joguze ku app ayinza ogamba mitwalo 2 n'ogamuweereza mu coin kati ono waba naye information ye sente ze zigenda ku account ye oba ku mobile money ye obiyanga bungi nyata oli wano anti twakizudde abantu babbira nnyo ku app so kyetukurecommending omuntu wakusaba sente ku app yaffe tomuwa linda system yaffe tumala ogikola omuntu abantu bayinza ogagimpa okitegeera so omuntu omuwa sente ng'okozesa ayinza gamba mpaka gundi njagala kuterako sente ku account ye ya banka kumba oli mubbi ayagala kukubba details zonna so omuntu omuwa information yonna wait until our app wenatuuka ekiseera nga tutransferinga coins kitegeeza you never transfer your personal information eza bank account kuba ffe twakizuula omuntu w'omukwana oba olinakwana sente zirina okutransferingibwa tetugenda kyewala okwana kutegeeza kugaba tetugenda kyewala kugamba nga sites endala mbu omuntu tolina kuweereza muntu sente no it is possible omuntu okwagala okuweereza omuntu sente naye kati ffe tulina kuintroducinga ki ekigaba sente we introducing coins zaffe ozigula n'oziweereza omuntu n'afuna akasente ke abantu sooka ngeri okubakubiriza ku kyokulabika nti bongera oku installinga abantu kinyiiza obagamba app yaffe muginstalling yaffe ya wano omuntu ayagiyiya gwe oli mutunulako wano ate siyiiza app emu nina ne app endala bagiyita omu bw'ati kati mbasaba buli muntu ng'oli single trust yo giteeke mu wasa Emmanuel kuba wasa Emmanuel yantrustinze era mukwano gwe nkuva dda application yaffe ya wano kyova irika linnya Okwekwaana bantu bangi bangambye kyusa erinnya liwemula nimbagamba ekigambo ekyo mu kikebere mu dictionary y'Oluganda tekirina we kiwemulira kitegeeza kukola mikwano era buli gwogambako oba okwanye mukwane waliwo gwogambako ng'omugaya bagambe nti gwe ninkwagala osooka mukwana so mbasaba application yaffe amatasema ngamba oba porn site it's not a porn site it's a dating site nga olaba muzungu yakola zibbadu bande abantu bagenda ne beekwana ne yaffe yakoleddwa nga yawano nkusuubiza by the end of next year development ezagenda okukola egenda beetuuka ku standard y'ensi yonna kuba kati pa now abantu baweereza messages you can send photos what video tunazintegratinga and video calls mugenda muki mu video call tugenda kuintegratinga mu audio call video call tuteekemu payment methods ezo zinkugambye zonna zebali mu developinga wezimala oyingira mu kitegeezo omuntu ayinza okusolayo akasente katono per month naye as of now bagira beekwana teri abaganya messages free
Olwadde mbokunyonyera munno. Actually, it is very expensive to have a dating site. Kuba server yoka ngwe okirizibwa teka ebifaananyi 5. Gwe kati otinga ekifaananyi kiba kiri mu 10 MBs. 50 pictures ziba 500 MBs. Kitegeeza abantu babiri babeera ne GBM. Cost ya GBM online server za sentiment ya bay. Otegedde? So sawa zino ndi mu kusasula busasuzi nze I'm investing for them. Kitegeeza amaaso awo abantu bana batanso gisasuya bagenda abanyambako okusasula ku cost ezo server nebisigadde APIs ebintu ebisigadde. Njagala lukyali ku oli kuwasa YouTube channel Trust Media Uganda tabane bafa organic access building Rubaga Road saako ne brand shoppers yugi ne pista to cream. Nino mukuru Kaselevu Matia tuli ku app za Okwekwaana bane ebyo Okwekwaana kikulu nnyo mbabulira mazima byonna balalo bikola byonna nawe buzabuza otya onziko okwanyi kale ensonga ya omubwati omubwati yani era lwaki ali omubwati kati kasoka embalaga ono ku screen oba omukulu anakitula ku screen simanyi ngejaja kiteekayo naye nga ku screen wano tulinawo eno ye website y'Okwekwaana era omuntu akkirizibwa okukola account wano wati omuntu aba alina already account asayininga busayinings in kati ng'eyange iyo let me first sign in omuntu alabe nga tunagenda kweri kati account yange already weeri era abantu kwebali baabo bano bonna banoonya abantu kwebali ndabawo ono kulobya nkubye akubye uyo kwali kati omuntu omukona mukonyi nomuweereza ka message njoye kulobi nomugaa ka message hi it's me Emma kyonna kyoyagala era information ebeerawo wano oshegera kati bwe mutuli akuloyi wano aine myaka 25 kwana mwali makati yao ali makati yao then yamsamu about him Chloe does not have a profile description teyagiteekawo height teyagiteekawo oshegera ebyanenumugerako bibiri alina ebifaananyi nga 3 kati erina ne groups muna Uganda erina ne groups zikola ki kandi abantu abali single we bakwataganira kati waba abali e Uganda abali e US it is US singles osagera wano ndabawo Ugandan singles bali mu nga 5 mu baabo wano ndabawo single only kandi bahanirako ndaba balonde kubo babano bano siba hook up wakati simanyi kuba ani kati omuntu akkirizibwa creating a group kati kyako omuntu yaji create so koli name karono wano ndaba eno hook up then ndabako Muganda nene hook up tekitegeeza abantu balondako kitegeeza abantu kukwatagana nkikusobola kikuterako ku Google nze nkimanyi nani kinyonyerezaako so naye ngera mulimu Muganda Western Eastern Love is blind kati zonna ezo groups zikola zitya anti kati abantu bayengeji nga basingo oli na posting omwo naganze ndi kino ndiwo babeera mu basingo nga ba interacting ola group endala yonna webera acho twakikola nga kiri ku standard ya ensi yonna omuntu mbera mu group ne interacting kino wekiti olina postinga noganze ngayandi badenga wala group za Facebook WhatsApp ne kati eno yenu olinabeera ku application ya ku app eno omubwati so omubwati eno Okwekwaana gibadde yakolaga kati browse oso searchinga abantu kanzo ogamba nze kaningani nyonya abakazi bokka notekamu emyaka gyoyagala notekamu kilomita zoyagala njagala bali mu kilomita 2 okuva wendi ebintu ebindi nero ku sporting and wano waliwo Kawala ebwayise waliwo kati just kirowozeemu omwana nagonzeza Okwekwaana kirowozeemu singa abantu bonna bali wano wetuli Kawala bonna badde Okwekwaana kitegeeza oso togenda malaga bamira muntu woli kuzungira mu kubo ogenda kwimiriza buli muntu ogenda bulize ku app notekamu kilomita 10 njagala ndikati nganze wendi Kawala njagala obutasuka kasubi wayise nabweru ng'ofuna nga mwofuna oyisoga kati ziyagala mwana w'embalala era ng'osakolinga kigezaawo map yino kweri wano bonna nobaziga bulungi gwengayi system tuli mu integrating ebenga kyoyagala kyofuna ngofuna so ati omuntu ali singo naddala abantu abaera mu office agamba sina budde butambula olaba nange obudde nyina butono onyigamyiza laptop yo basimu nga ku simu yo ng'onyonyola nsonga mwana so ndowooza ebisinga muntu waba agenze yajja ababitegera naye ndabyeko nti nyangwe display nga mangwe tekoya si ya luzungu lungi eri fast tebigambo bisi bingi nnyo byangu nnyo mbiraba si bizibu kuba kati messaging kati kankulage wano nga messaging wow kitegeeza kusindika messaging abantu nange so ninayo ndawa kuinya yamperezayo ka hayi
bantu bano nga wesimye app eriko abantu ebya app kwegamba bangi no bampeereza message ebayitirivu soko ndamuka no bana ba mama ebintu bino mbiraba omuntu atagenda ku digital osemba ensi bwegenze tuli ku digital mmere tugirira ku digital olamba nabuli kuki ku digital so bakyali bange mwenna gye musinzirira UK Saudi Arabia kasokere continent pa continent tusokera mu East Africa Uganda East Africa app you know wano weri omuntu munonyeze wano abana fa bali mu Middle East awo naona Dubai Saudi Arabia muso kwenonyeza awo mpola mu area mwe muri okitegedde no sinzira efujeira nononyo wedeira okitegedde then ate mu abali UK that is German Scandinavian countries naye muso kwenonyeza awo noganze kankwandi you know nemwe kola mu groups bwamu abali US nemwe gata nabe Canada era omuntu aso creating a group ya okusinzira mu oyinzaga Saudi Arabia na creating a group katu creating ebe kada amabokka wano tusojiba creating ira wow era magana gisangayo nzenge ogenda creating account go creating ya bakadama nga benonyeza omu ndoza mukitegedde ate babera kumunenga banonya basajja gwe gi creating enkwade gwe okiriza bokola group so gifula private oba public gukole ya bakadama babere bakunganiro era omo bagenda beekuwana kibagenda bangwiza obulamu zani okubera nga bagenda ku Facebook ne batumira abantu abayayi let's go to Ombwati nkunyine lwaki ate nkugambye ne tugenze ko Omubwati njawulo kikukwekwana Omubwati yes kansoke nanjiteeke mu wano njikolage era Omubwati kyeki Omubwati website yakolebwa oluvannyuma ensoke njinyonye soko jingize mukati n'enyawo tulabe ese Omubwati za an idea ginafune banga dene nga sinaba nalowooza kwekwana omayi bali bakumenyeko omutima nyo misugu musebe wawulira otya obulumi obwo wakaaba ze nange bamenye omutima kinnuma nnyo okubanga abakazi bonna bamenye omutima ate bakomekereza bali mu bbawa atukyagenda maaso tubefunyemu ka break ati ninyonga manye ebyuma by'omuzungu byamitebukamu nina omukulu Jackstia nsonga za kwekwana tunyonyoka nsonga ngejenza funamu mwagalwa mu mbeera bwetyo Jackstia obadde okyangamba website ya Omubwati sebo basoka kucha bani bagoba n'okaaba abakazi nga bana bamenye omutima nga bagobera kikisenge manyi matono oba sente zotayina oanga wabimbuziza ebibuuzo nga 1000 byanzijiranga mu mutwe insobi ki eyo ginkola kuba ludde ngoina mu kasente Jackson kankuli tekyatandika kati kyatandika nga ndi mu high school nga nkyali kubanzi kikulo mukazi yasooka okumenya omutima nali mu siniyanga 4 otyo kuba yasooka okumenyera omutima ate yali mwana w'abasiraamu ne bamuwoowerawo haji kyamutwalako kadata yeyandeza n'okukola nnyo okuba yaŋŋamba okyali mwavo niŋŋamba kala kangange n'enkola sente ngenda zikola kati ninfuna sente still ninfuna ekizibu kyekimu ninfuna omuwala omulala ogusajja ne gumuwasiza e Dubai ye nagamba ki kizija kukunnyonnyola ninfuna omuwala omulala awo omwana ono ate yankolera n'ebintu bingi namufuna njiwayiga nga ndi muwasituka omwana ono yankolera ebintu bingi butuufu n'omwana singa bimanyi kati nabimanya mu kaseera kali omwana oyo nalibadde mulina naddamu musanga nga bamuwasa naye tuwekyawa ate lunaku etwekyawa waliwo ka candlelight dinner ke yali ankoledde kati mbongo wange nineesiriwaza n'indowooza onayagala bufumbo niŋŋamba we sitamukyayira wano wenyine namukyayira obusiru nineekubajje kati omwana oyo naddamu nimusanga amazima nga bamuwasa naye nga nzaza okukwata n'omukolo Gwali cameraman ati kumbaga ya girlfriend wo. Si girlfriend wange. Kakati papo eno okusinga ekyo kinkuleeterawo. Kati ntuuka butuufu omwana nga ate yeyongera onyirira yafuna ne sente. Nange ninamu. Naye nga mbutuufe nzize ntomera abawala ab'enjawulo ate nga tebalina na mugaso nnyo gw'amaanyi nga banyiiza bunyiiza okitegera okusinziira omwana bye yankoledde yansanga mu kusooka nalowooza yansanga lwalinnya lina linkoze ku BS mu wasituka nekyeka yali anjagala bya ddala nyina okuba nali simanyi soma bubonero ate bayite banjigiriza ku mukwano kutegeera muntu akwagala bya ddala wabeera n'atakwagala wabeera kati we namusanga natuyagala mututte mulini neewuunya ne lwaki ku ssomero gye nasomera tebanjigiriza ku mukwano tebanjigiriza bintu bikwatagana na buliri
tiri kintu kye bali bakuyigirizaako ng'omuntu we bakukyawa ogenda kukola wooti oba ogenda tuuka omuntu akukyawa kontrole omutima heartbreak ogenda gikontrolinga wooti teri bagenda kuyigiriza kwana ogenda kujja otomera butomizi muwala oyogera ebigambo ebyekisiru n'omuwala yandikwagadde akolekewo omukazi ayinza okukolera ebintu ebyamagezi naye mutuufu nga tomanyi soma bubonero mbono ye muntu omutuufu n'abawala bangi nabafuna obuzibu bulimu n'abavubuka tamanyi obubonero obubeerawo amazima nga ye muntu omutuufu naye ate nagenda n'omukyamu ng'obubonero alaba bukyamu so niŋŋamba naye lwaki sigenda ninsoma ninkuguka mu bintu by'omukwano lwaki seyongerayo ninsoma nze ninfuna ati engeri gintuusamu information eno eri abavubuka eri abantu bonna n'abantu abakulu tebamanyi mukwano tebamanyi mukwano niŋŋamba naye kuba omuntu oyo omu bw'ati aba akulumya gwetaaga osomera ekintu kino okitegeera niŋŋamba ngenda kukola application yange nga yakusomesa mukwano nga yakusomesa love kati idea eno naye njivudde nako kati abagenda bapasita bujingo nga ali muvumo omu bw'ati yagamba nolaba omuntu ng'alemeddeko oli amukyaye omu bw'ati oyo omusiru oba ka video wakalaba omu bw'ati oyo nolemera ku muntu omu bw'ati oyo oliko oyo omu bw'ati niŋŋamba it is not about me only abantu bangi baliko oyo omu bw'ati bamulemerako omu bw'ati olwokuba ebidiini kyegamba seemu bw'ati mbw'okulemera ku muntu omu just olina omuntu gw'oyagala naye ng'omulemedde kakoze ebintu bingi ebibi tonyuka ogamba oyo omu bw'ati ze gwefiirako okitegeera so niŋŋamba ekitegeeza idea yange yali ntuufu if I can proceed ninjifulumya mu 2021 idea zonna nze executize mu 2021 ninga kanjikole nteekeko lesoni zange kuba nali nkoze change after change nga ginsomesa YouTube channel nyine ngamba kati kankikolere ddala nga website nkiteekewo wali abasomesa bangi nnyo abasobola okujja ne basomesa ebintu by'omukwano platform ninjikola eno platform yakoleddwa kuyigiriza abantu mukwano ohandling oti heartbreak ohandling oti ebintu by'omu kisenge everything and our facts ezikwatagana ku mukwano ze tutamanyi kuba kati nze byaddala nina ebintu bingi bimanyi niŋŋamba mutuufu n'omwana gwe ŋŋamba ono omwana mutuufu senga nali mmanyi bino wasanga nali badde mulina naye because nali sibimanyi ebiseera ebyo mbiyize kati taliiwo kati mbuuza apo eno website eno ya omu bw'ati wagisetize nga yakusomeseza gwe kakkirizibwa okusomesezaako tugattagana tutya nze agenda okusoma nani agenda okunsomesera mbifuna ntya kati nga olaba ku screen wano kuliko register now kuliko become a teacher kuliko dashboard kuliko home page but before you go for that bwe manji bikula ku Google mteeka muki ku Play Store kweri nayo downloading oteekako omu bw'ati era ejjirawo ku YouTube oteeka manyira ku bukundi mu Google oba osakinga oteekamu omubwati.com oba oteekamu www.omubwati.com era ejjirawo kati katugenda wano otuka ku landing page yaffe era kugamba connect with other experts and start learning today kati ekyanjawulo ekiri kweno gundi einako kyabayita free lessons n'ez'okusasula naye ez'okusasula twaintegratinze mu mobile money payment visa card abantu abali ebweru ne payment modes endala ne bitcoin yenyini wantu agitaddemu actually twaja eno website twaja advancinze nnyo okutuka ku ziri ez'abazungu zibasomesezaako nze nagenda okebera abazungu basomesa omukwano fune kyo tutulira nga ebintu by'omukwano babisomesa serious ate nga bamakinga lots of money out of it kusomesa mukwano so niŋŋamba you can choose to become a teacher oyinza okugamba ng'omanyi ebintu by'omukwano manyi ebintu byewandyagadde oshaningako ne waswa nga experience ogifune nga tolina wabisomeseza you can choose to become a teacher right now era wojja n'ogamba become a teacher bagenda kuwa wosayiningira app information yo wogenda ogijjuza osegedde kati olwadde wano olwadde tuli logged in ne bagenda kuwa ojjuze then application yo gisubmitting then waliwo omuntu areviewinga submission yo okulaba wano mu system wenyi wetuli tali wano eno alina wali mu office wali mukolera areviewinga nakubulira ne details omusomesa alina kukola biki byewetaaga omusomesa okukola bye bino kale ate omuyizi wa registeringa ne wabutabu era wa registeringira ki omuyizi kansooke signing out account eno kuba eno account owa yagireseemu omukulu yagireseemu kansooke signing out kansooke signing out account y'omukulu signing out kati eno account kale kansooke kinyonyere wano dashboard y'omusomesa omusomesa you can make money out of omu bw'ati kati ng'olaba eno ya musomesa bamuyitani ono bamuyita omukulu mayanja
Mayanja account ya jirese ono mzee gwe manyi omukulu we gomanyi ayina obukodyo bwe yazuula obuyamba omusajja owangalira mbuliri kati yangamba nange bwina kuna bombulireko obo je obuli osobola omusoma ko nzibirako bwe yagamba nzagati ati nabu shooting ambu manyi kananga yajja nangamba nesho nembo okoze ekintu ekiso tuyamba nange bwina kuna ekintu kinjagala osomesa abantu ninga sinawo nkisomeseza yakakola emitwalo ena mulesonize asomesa bukodiyo obwo buyamba basajja kuwangalya mbuliri abasinga balowooza amaanyi ga kisajja ge batalina ne kati yabukoze video era obikola video kansoke muloginge bobikola wano video omuntu ng'asasudde abaasa ofuna access ku video ezo abantu abasinga abakadde wedda abantu bajja ku website eno ne banga kati nze video uyisasula sente zange video tezirimu kati katukirage wano ku screen oli ategerembo obukodyo mwe buli olaba kati na account already yasasuddwa dda kati continue with the course already kadali continue with the course already kati kankulage obukodyo mwe buli gwego omusomo gw'okwenda bako kati akodi akasoka kakano wano era okaplayinga katandikirawo zanya ng'osasudde nitogenda bulaba nga tosasudde ge mazima nkufuna lwansonga muzeyi mangi yatutta obudde bwe najja ntumukwata ezo video nayigiriza n'ekintu amazima yanga kati ayina n'ebirala byayagala osomesa niyanga kansoke nsomeseko kimundabe otegera bwe kinayimirira then yeetegese January nagenda bawe emisomo mingi kuba akakodi akamuka ke yagasomesa akakola emitwalo ena yeye yakakola emitwalo ena ng'omuntu omu yo kampuni naye nezayo kitegeeza buli alina obusobozi obusomesa asobola okukola ssente bano bana basenga gundi asobola okukola ssente aloginga kuno becoming a teacher n'akola videos ze ffe tulina production team gye wamugambye open door images tusobola okukola production we yenna omusomesa oyo kasita abanga ali willing okugoberera terms and conditions za website kwegamba obanga guddwa ekibanja ku YouTube n'okolerako ebibyo nga bwe tukikola ne kati wano olina option tusobola okuwa ne kuwima ne tukola production oba weekolera production wo kyoyagala kyokola omuntu ayinza nobeera e Saudi Arabia ng'alina mu Cuba Kadaama n'atandika okukola ssente ng'ali kuno naye ng'ayigiriza mukwano esaaza omuntu kyatamanyi Kadaama ohanolinga otya omukwano okitegera n'asomesa omukwano wano omuntu ng'adde takisuubira okitegere kuba bakadama bafesinga ebizibu kale kangeze n'abantu abali oli ali Bungereza afunye ebintu bingi byasomye ku mukwano ninga ndiyagadde oyigiza abana Uganda ajja buzibu na becoming a teacher nabiyigiza abantu abana Uganda actually eno gundi ngenda gitransferringa to East Africa abanyankole bonna bagenda kukolera kuno abasoga bagenda kukola mu lulimi buli muntu mu lulimi lw'asobola tuli mu integrating algorithm picking a location oba oli Tanzania oba oli Kenya sente zosasula zeeyo it is a system gye tuli ekyali under development nyo eri mu performing so kimba mmanya lesson gyogenda osanga eno era osobola commentinga n'ogamba ono omusomesa anti muli esimu ezivuga ono omusomesa atuwemudde nnyo ono omusomesa omusomesa ono yakoze wati ne wati olw'ensonga eziti kati comment yatuziyita mutugamba ono omusomesa kiraka byasomesa abantu si birungi okitegera ate nekirala ffe tusooka reviewinga lesson yo nga tonna bajja submittinga ku gundi era wo omusomesa wa submittinga lesson esooka yite eno mba reviewinga basooka balabe byasomeseza bituukangana n'omutindo bituufu ne tubikolako ne research tetwagala muntu muwa bintu bita okitegera so kuliko lesson eziri free n'ez'okusasula ku website yaffe basasula batya buli musomesa kali muzeyi manje ize yaziteeka ku mitwalo 5 naye kati yabawa discount paka kusinjisa renda ne kati nze zange kati kuliko nezange ziri free nze nagaba za bwerere nyate nso kyusa nchano ogisanga ya kusasula nga nange mpulira njagala bagisasulire okitegedde kufuna so this an opportunity yabo abayina talent y'okusomesa basomese n'abagala okuyiga bakole ki ku mukwano bayigireko kuba abantu bangi amazima mukwano osangibwa ku namba ki just in case singa bino binema okutegeera enamba kweri wanera ku website kweri kweri enamba kweri ne email yaffe era kweri ku website enamba kweri 0200940196 era gwogikubirako n'essaawa zena yeri muvuga wano gyola ewedde evuga abantu babeerako nga ayagala buyambi nze nemeredde okusayininga in so already eba evuga kyova ng'evuga mbajjako bujja actually this is one of a kind innovation gina okwekwana kulungi lwasonga abantu beekwana naye I feel happy okubanga ngenda bantaasa emitima gy'abantu nga nsomesa n'abasomesa balala ate kigenda ngenda ba musanyufu okubanga nkoze platform esosasula abana Uganda kati abantu Bakojja kimbo wa Kitonsa n'abasigadde bonna bakkirizibwa okujja asobola okujjako ne kasitobanga okubeera mutekano okukula kyokka ekyo
buli muntu osobola okujja n'osomesa ffe twagala abantu abonabona mu mukwano gw'olaba baddekawo omukazi n'akukyawa n'olowooza oba buliri nga tomanyi kiddako naye wano bagenda kuwa facts z'otamanyi ku mukwano ogenda okuyingira omukwano omupya ng'oga kino kiwulire kiriwo ekiti abantu mbakubiriza mu downloading application yaffe ey'okwekwana n'omu bw'ati nange kenyini wantu basobola okunfolowinga ku nze Jack City ya buli wamu kwendi oba tonsanze mu ofiisi yange oyinza okunsanga nga nzannya comedy ne Bakawola Boys kubanga njagala nnyo katemba I like talent abantu abalina talent kuyimba kwagana buganyi ddoboozi lisalina mubeere bulungi mwera banze wasomane